الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أمتين ومجد وقتني مكين يبقى الله تسابى السيوك ساسري بينجران يمين بيكوشتي ونبي وفرماغ وفي محمد صلى الله عليه وسلم أعوامنا بات بيجوية نبا صابة بي نابا قبل إسبي أعوانا قبل رغوف بي نيكولا يه نيجي جيزاية وكتوسا كنا 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 أبي بتيبا تجوكاني يونيو ensonga etali ya bulijjo, ensonga Allah yajogerako mu Qur'an. Era nga bwe tukimanyi nti ensonga yonna eyogerwako mu Qur'an eba nsonga nga ya nkizo, naye ate eno erina enkizo. Lwaki? Kubanga yajjira mu Qur'an, ekitabo kya Mungu, ate nejja ng'eyogerako oyo eyassibwako Qur'an nga ye Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ate nejjange eragira abo abagoberera oyo yassibwako Qur'ani Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Allah nga yatandika naye kennyini ng'agamba inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ensonga eno kusaalira Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Sahaba omu ambuuza omubaka sallallahu alayhi wasallam amugamba kam aj'al laka min salati, bwe mba ntudde okubeera nga nsaba edduwa yange nga nina ensonga zange nzanjulira Allah, nkusaalire kyenkana ki? Nabbi n'amugamba omuwendo, naye nga buli bwamugamba omuwendo nti nsaalira kyenkana bwe kiti, n'amugamba wa inzidta fahuwa khairu, bw'oba osusizzaawo kyekisingako. Tugeze nti otudde okusaba edduwayo, ogenda kusaba edduwa dakiika 30, n'osalira Nabbi okumala eddakiika 5. Nabbi n'amugamba bw'osussamu 5 kyekisinga obulungi, paka bwe yatuuka n'agamba kati ngenda kufuula edduwa yange kusaalira, ngamba sigenda kusaba, ngenda kukusaalira busaalizi. Nabbi n'amugamba bw'onaakola ekyo, ebizibu byo byonna ebikutawaanya, ennaku yonna gy'olina ebikukaluubiriza, Allah agenda kubeera nga abikumalira. Ekyokubiri, tagenda kukoma ku ekyo, era agenda kusonyiwa ebibi byo, ebyonoono byonna byokola. Naye nga byonna bino obifuna ku lwaki? Kusaalira omubaka sallallahu alaihi wasallam. Kino kikulaga nti omubaka wa kitiibwa, omubaka wa nkizo. Omusaalira ate gwe n'ofuna obulungi obutenkanika obutasobola na kunnyonnyolwa. Nobeera nga omusaalira omulundi gumu nogamba Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allah akubisizaamu emirundi 10, Allah akusaasira emirundi 10, Allah akusitula amadaala, Allah akuteeka mu bantu abagenda okuwolerezebwa nga looya waabwe ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Looya Allah bwe yagamba wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah ajja kubanga okutuusa lw'anaasiima. Abaffe osuubira okubeera nga looya omuwolereza agenda kukulekayo nga walimu abo abayitiriza okumusaalira, nga walimu abo abayitiriza okumwogerako, nga walimu abo abayitiriza okumusuuta. Kalla wa alifu kalla, tuyitirize tugende mu maaso tubeerezeemu. Abaana tubakulize kusaalira Nabbi. Okusaalira Nabbi si bid'a, okusaalira Nabbi yeddiini, okusaalira Nabbi yenjigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Okumusaalira mulimu enjogera oba ensaalira ez'enjawulo basahaba bazikola, ba imaamu oluvannyuma lwa sahaba mu batabiina, ba imaamu nga Imaamu Shafii ayina enjogera oba ensaalira ye gye yabeeranga atandika oba ng'agenderako n'abamanyi abalala. So buli omu osobola omusaalira oba osazeewo salaatu Ibrahimiya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim nga bwegenda, oba okutte ensaalira endala, zonna ntuufu kubanga ziyimiriddewo ku bujulizi. Era ojja kusigala ng'ofuna kiri Nabbi kye yasuubiza sahaba, n'amugamba Mungu ajja kukumalira bonna obuzito bw'olina, era ajja kusonyiwa ebyo. Wa sallillahumma ala sayyidina wa habibina wa nuri qulubina tibbi alqulubi wa dawaiha wa afiyati alabdani wa shifaiha wa
وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم